abakuba abantu amasasi. Ssegirinya Muhammad yeetonze. Njagala obonye ebisajja ebikulu. Ye Bajjo agudde bwenyine Basajja Mivule. So ng'ate ye omusirikale eyasse omuyindi akwatiddwa poliisi. Of course nagasinakawo gonna nga kuleetedde gwe kumire bwekumisi kujika media ensibuko y'amawulire. Gwe atanaba kubanga osubscribinga genda maaso subscribing liking ogendeko ne mu comment section obeko kyongamba. Butereevu ntandise ne musajja mukulu Honorable Ssegirinya Muhammad ono mumutegeera bulungi. Ssegirinya Muhammad abangi gwe mumanyinga Mr. Update jukiro yagenda okudda ng'omukutu ogwa TikTok gwasalako dda. Wabula ku mukutu ogwa TikTok agenze maaso n'abako byagamba eggwanga nawe mwewulirireko. Baganda bange abakuba abantu amasasi bannange bumubamu n'ekirowoozo ekikuba Ssegirinya bandi mu kijeemu badde mukomera emyaka 2 obwana bwange buto tewali ayamba mu famire nze ndimu olwekyo beegayiridde wabaawo ekirowoozo kyonna obanga gwe balina gwe bakiwadde kasajja ako tukakube bambi nkwegayiridde funamu ekisa mu mutima gavumenti akasajja kano nga kabonyebonye nnyo myaka 2 mu kkomera ate mukuba amasasi obwana bwange tejajja kuyamba Ssegirinya wange ani gwe namulekera kubanga tebyayamba. Of course adda mu mboozi tagiwoomya wabula kiragira ddala musajja mukulu ono ali mu kutya yaddenga abasinga bagenze maaso ne bakola ebiramu abasinga bagenze maaso ne basaba obukuumi eri bekikwatako wabula ye musajja mukulu Ssegirinya Muhammad avuddeyo ne yeetonda n'agamba bannange munsasire nina abaana abato ab'okulabirira nina omukyala nina famire. So mwe abaagala munnange okubanga ate munzijawo munsonyiwe ndikaana kambaata. Jukira emabegakawo nakuwako ekiramu ky'omukulu Tamale Junior era mwamwewulirako bulungi. So ng'ate ye Frank Gachumba yagamba Mukama Katonda yasalawo. Of course n'abalala bangi bazze batiisibwa wabula ffe kyetumanyi kyokka nti Mukama yasalawo waba asazeewo ekijja kijje kyekyo ekiba kizze. So kitegeeza tosobola kutaataaganya nteekateeka za Mukama Katonda. Awo nno wenkugambira gwe buli omu mu ddiini yo genda mu maaso weekwase Mukama Katonda naye ffe tetumanyi okuggyako Mukama Katonda y'amanyi. Jukira nti musajja mukulu ono Ssegirinya Muhammad amaze akabanga akawererako nno mu kkomera era ono yasibwa ne munne amanyiddwa nga Alan Ssewanyana wabula oluvannyuma lw'akabanga bano baateebwa era ne batandika okakalabya emirimu gyabwe naye munnange bagenda okufuluma ng'ensi yakyuka dda ensi tekyalinga bwe yali luli era omukulu avayo n'akyogera lwatu nti bannange nze omukutu gwa TikTok sigumanyi muntaase era ndowooza yafuna abamuyambako n'agutegeera bw'atyo n'atandikira we yakoma. Oyo nno ye Ssegirinya Muhammad wabula ebyo byonna nga tubitadde ku bbali omukulu Bajjo Events ono nno yali promoter naye simanyi ate yajja atya okukyuka nadda mu politics ate nnono avuddeyo n'alangira musajja mukulu Basajja Mivule nawe mwewulirireko. Ekinga sure nti omwana wo taata wo maama wo ow'ekika kyo yenna takaddiwanga Basajja Mivule era kulanga ogamba abaana bo Basajja Mivule mumufule subject mu masomero. Omwana akulenga basoma ku musajja eyali ew'amaanyi nga bamuyita Basajja Mivule n'akaddiwa bubi n'afuuka wenga n'afuuka beega n'anyiigira buli kintu. Oyo musajja gwenjogerako y'omu ku baali basinga amaanyi mu Uganda nga bwayogerera ekigambo ffenna tugoberera ye political mentor waffe gwe twalinga tukola twegomba n'afuuka ekikulekule. Era ntwala omukisa guno okwebaza omusajja gwe bayita Balamu nze teri ali ku nkyaya Balamu oli wakabibonyabonya nnyo ffe Ebiganda Balamu watoleddeko ssente Abaganda totwagala ani yagano kikolerera okumanya Mivule tategeerako ddala mu muhoozi okutamwagala gwe Mivule ali yagamba nti muhoozi asobola okukwagala. Nga wawulidde munnange mu bigambo bye Bajjo agamba munnange musajja gwe
weewummuzeeko. Jjukira emabegakaawo nakulaga Basajja Mivule nga bwe yavaayo n'asaba obukuumi, era obukuumi yabufuna. Kati nno we yabufuna ono yafuna amaanyi nga takyalina kimutiisa kyonna, era mwabagamba mumutiisatiisa yabagamba muyiteko ku ffaamu ye mulabe ekibaayo. Jjukira bajja ono emabegakaawo ono naye yagenda ne yiripootinga ku poliisi era n'ategeeza nga watambulira mu kutya ng'agamba afuna obusimu obutategeerekeka, era poliisi yafuna statement ye n'emusuubiza nti egenda kubanga ekwasaganya ensonga zino ate zisobole okutuuka ku nkomerero. Naye nga we nabagambye nti ebiseera ebisinga Mukama Katonda yakuuma omuntu gwe teweewuunya okeera ku makya nga tolina kintu kyonna kikuyingidde mu nnyindo, tolina kintu kyonna kikuyingidde mu matu, gwe teweebuuza. Naye nga mu nnyumba yo obeeramu n'ebiyenje, obeeramu n'ebiku, naye byonna byonna Mukama Katonda yakukuuma eri ebyo. Era tulabye abasawo bangi ab'amaanyi naye n'alemererwa okujjanjaba omuntu, wabula ono asobola okumujjanjaba singa abeerako Mukama Katonda ng'amukwatiddeko. Nyongera okujjukiza mukwano gwange nti oliko Jika Media, ensibuko y'amawulire. Butereevu jjukira nti mukwano gwange akabanga kabadde katono nnyo emabegakaawo twakubanga tufiirwako omuntu waffe omulungi Charles Engola, era ng'ono yakubibwa bodegaadi we amasasi. Kabanga kayitawo katono ne tuviirwako omulungi waffe Isma Olaxes Ichuli, era banga tono nnyo munnange omusirikale yakomerera omuyindi amasasi. Wabula kyategerekese nti omusirikale eyakuba omuyindi amasasi mwanattu yalina obuzibu ku bwongo, era kigambibwa nti omusirikale ono yajjanjabibwako n'omutwe nti gwatabukako, era poliisi yagenda mu maaso n'eragira nti ono talina kukwata kintu kyonna ekyefaanaanyiriza emmundu, nga bwe tukimanyi nti emmundu eno mwanattu teyabadde ye. Wabula poliisi ekoze omulimu gwayo ogw'amaanyi bwetyo nesobola okuba nga ate etuuka ku musajja ono n'emukwata. Jjukira nti omusirikale ono eyakubye omuyindi ebyasi kigambibwa mbu ono yalagako ku signs of mental illness oba mental instability mu mwaka gwali 2016 nga tanaba kubanga ate yeeyunga ku security force, wabula ono yajjanjabibwa. Era we weetegereza akatambi akafuluma musajja mukulu ono alina engeri gye yakubamu ebyasi nga mu butuufu olabira ddala talinaamu kabuntu, amasasi yagakuba fafafa kata atwaliremu n'abantu abalala obulamu bwabwe. Era we weetegereza akatambi kano amasasi nga mazze okuba nga ate gavuga, tulaba abantu nga badduka nga bataasa obulamu bwabwe. Of course ne wobeera gwe tosobola kulinda oba olinda kyawo. Omusirikale ono amanya eyategerekeseeko nga Ivan Wabwire, ono nno poliisi evuddeyo n'ekakasa okwatibwa kwe, era nga ssaawa zino ali mu mikono gya poliisi. Nga bulijjo nzize mbagamba nti wolaba omuntu akutte emmundu, please muveeko kubanga tomanyi kimunyiiza, tomanyi kyamunyiiziza, ate gwe otempalinga naye tomanyi kyasobola kukola. Jjukira emmundu terina maaso, woogitunuza weekuba, kastonyiga trigger yeekuba bukubi. Kakati nno mwegendereze. Of course twafunyewo incidents endala omukuumi nga kuba mukuumi munne amasasi, era amawulire ago nagabatuusizzaako, wabula tetunaba kuba nga ate tufuna updates ez'enjawulo okuva ku poliisi, naye nga byonna nja kubanga mbikutuusaako mukwano gwange. Of course ye omukulembeze w'eggwanga akyagenda mu maaso n'okubuuza ebibuuzo bingi abakulembera ekitongole ekya poliisi, yadde nga ansa zo ziriwo ntono, ng'abuuza abaffe eno ensonga ng'esusse, ng'abantu basusse okubwa amasasi era ng'ayagala kikome. Jjukira omukulembeze w'eggwanga yavaayo n'agamba buli mu poliisi yenna agenda kuba nga ate ayita mu kasengejja omulundi ogw'okulala. Ono nno ng'agamba abapoliisi bonna n'ab'amagye bagenda kuba nga bakeberebwa obwongo balabe oba tewali kizibu kyonna kiri ku mitwe gyabwe. Kino nno kiraga nti omukulembeze waffe omulungi His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yali yakiraba dda ngalaba abasirikale basiiwuuse empisa, era ono agamba kino kirina okukoma.
era mutuluba lyerimu wetweyongerayo mu maaso omukulembeze w'eggwanga agenze mu maaso n'ata oba n'alikuluutinga bannamagye ababadde bamaze okuba nga te batendekebwa. Bano nno babadde batrainingibwa ku SFC Training School era nga bamaliriza, wabanga musomi ojja gamba bamaliriza emisomo gyabwe era bali ready for field work. Omukulembeze w'eggwanga agenze mu maaso n'atendereza era agenze mu maaso n'atendereza abo ababadde batendeka ab'amagye bano n'abagamba nti mwebale nnyo, kozesa bulungi ebikozesebwa bye mukozesezza okutendeka abantu bano ne bafuna obukodyo obw'enjawulo sobola bakozesa okuuma omuntu wa Uganda, njogera ku muntu wa wansi kw'ossa n'abo abagagga babibede. Omukulembeze w'eggwanga agenze maaso n'ategeeza nti mmwe mwenna abatwala amagye mukozese bulungi abantu bano abafulumye oba abalikulutingiddwa, kubanga mulimu ba doctors, mulimu ba engineer, ate nga ebifo ebyo byonna bya mugaso mu magye. Of course osobola okubeera mu magye naye nga okola nga driver, wabula okubeera driver tekitegeeza nti olina okuba nga ate tewasoma. Osobola okuba ne degree yo naye ate n'ogenda n'okola mu magye. So kitegeeza gwe wenna ng'oyagala okujja mu muntu ekintu ekirungi, kitegeeza olina kumukozesa bulungi. Omukulembeze w'eggwanga agambye bakwate bulungi abantu bano kubanga balimu ekintu mu bo kye balina okuba nga ate bagibwamu. Wabula ono abategeezezza baleke kukozesa bubi ebyo bye bayize okuba nga ate babikozesa mu nkozesa endala, wabula babikozese nga baweereza eggwanga. Munnange ebyo bye bigambo by'omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Butereevu awo nno wenkugambira gwe eyekumira ku Jika Media nti okola kyamaanyi nnyo era kwata n'abakuba nga osubscribinga, genda mu maaso osubscribinge, likinga, ogende ne mu comment section obeeko ky'oŋŋamba. Mbagala nnyo, Mukama Katonda abankuumire, mweraba.